Abakkiriza bakedde ku kitebe kya Salt Media Rungujja okuwaayo ssente Salt Media esobole okudda ku mukutu ogwa Free to Air ne Go TV ng'omusumba Lucius Bujingo bwe yasaba ku Sande ewedde. Ebbanja lyaffe ddene eryaddala si ffeffeka be bajjako bajjeeko bangi nnyo ne bagenda nga beerwanako nga baddako ffe tetunnaba kuddako nkyanoonya ssente. Ng'asinziira ku Canaan Land, omusumba Bujingo ategeezezza nti ali mu nteeseganya n'abavunaanyizibwa ku Signet basobole okuzzaako Salt TV ku mikutu gino ng'abakkiriza bwe bakuŋŋaanya ssente. Mbasuubizizza okubawa obujulizi bw'abantu babiri waakiri kwabo abangi abakedde okuleeta ssente tusasule ebbanja lya Free to Air TV yaffe bagizeeko. Era bakatwegattako mbategeeza ndi mu nteeseganya n'abakulira Signet batuzeeko tusasule mpolampola bwe muzireeta nange bwe nziwaayo munsabire tukkiriziganye nabo. Ayongeddeko nti mu bantu abakedde ku kitebe ekya Salt Media waliwo abavudde ewala nga bagamba nti Salt erina okubeera ku buli mukutu. Naye abakedde okuleeta ssente omu avudde Hoima. Ehoima gy'avudde tewaliyo Free to Air. Era yali ku DSTV. Alaba Salt TV ku DSTV ku channel 373. Era kwe yategerere nti ab'e Kampala baavuddeko. Akedde kuleeta ssente atuukidde mu nkuba 12 n'eddakiika ezigwamu abadde atuuse. Yavudde Hoima kiro n'aleeta ssente abantu basobole okuba nga bawulira enjiri. Abalala bazze n'obujulizi bwe bafunye okuyita mu njiri y'omusumba Bujingo ekyusizza obulamu bwabwe. Naŋŋamba musumba ndi omu ku basuubuzi kati ab'amaanyi mu Hoima City. Naye watandika okubuulira enjiri natandika okuwuliriza ku rediyo nga sirina wadde 10. N'agamba sisobola kikkiriza abantu bamala akaseera nga tebaliko ku TV kubanga mmanyi kyegasa. Nampa ku bujulizi bwawo ddala ng'alina kye yeekoledde w'amaanyi. Abaddeyo akagenda ne wajjawo omulenzi. Muyise mulenzi kubanga ndi musajja mukulu ne musajja. Omusajja n'aŋŋamba ndeese ssente zino nze siri ku Free to Air. Era naye yagula dish ya DSTV. Alaba Salt TV ku DSTV channel 373. N'aŋŋamba sisobola kukkiriza abeerewo omuntu n'omu amisinga okuwuliriza enjiri. Ayagala bali ku Free to Air Katonda abakwateko abasisinkane. Era aleese akasente keegasaagasaako tugenda zisasula. Abasabye okubeera abeetegefu mu buli kaseera nga basuubira ebyamagero baleme okuwuliriza emyoyo emibi egibajja ku mulamwa. Agamba nti wadde embeera eyinza okuba si nnungi naye Katonda bw'aba akuwadde obulamu kyekyobugagga ekisinga. Be ready for God's touch. Beera ready. Katonda bw'amala okukolera omusajja Koloneriyo ebintu byonna byasabye ne bimuweebwa, Peetero n'aga nti bannange ndokose. N'ayasama akamwa ke n'ayogera ekibadde ku mutima gwe. N'aga nti olwaleero lwentegedde nga Katonda tasosola mu bantu wabula mu buli ggwanga lyonna oyo abeera amukkiriza n'amutya n'akola obutuukirivu oyo Katonda amukolera. Nkwegayiridde nnyo mukwano gwange awulira enjiri eno, yongeramu mu kukkiriza Katonda. Ddira wali wobadde wateeka okukkiriza nti embeera ekumazi, okukkiriza kw'embeera okuwangula okuggyewo oteekewo okukkiriza Katonda. Bibadde ku Canaan Land mu kusaba kwa lanchi awa leero. Byatumwebaze Godfrey ku Salt TV Omunnyo.